po jako akawuwo. Sina sente nemumbeera nensiiba enjala ina sente zange nsiiba n'enjala. Namukadde Namulimanga ddala eno ow'emyaka 95 nga mutuuze we Bwayise y'okusatu mu zooni ya Bugalani yasobeddwa ekane mu kibira olwa muwala we Sylvia Namusiitwa okozesa ekiraamo eky'ekicupuli ne yeekobana ne bulooka w'amataka Bob Mwanje okumubbako ekibanja kye. Ndi wano ng'ajja wano nga nyombesa nemubuuza nti obadde otya ng'aga nti nze wano natundawo dda nze obwavu bunnuma nimugenda waba kuluma otunda waka wange ng'aga nti nze mmanyi nti wawo naye njagala ssente awo twamalira n'ayawukana n'agenda ninga nti nze situunda waka wange era sigenda kutundawo era noyo simwagala wano. Namukadde Namuli agamba nti ekibanja kye kyali kuyika 2 era nga yakigula mu mwaka gwa 1997 wabula nga mu kiseera kino asigazzaako fuuti 7.2 ng'ekitundu ekisinga kyatundibwa muwala we Namusiitwa ssaako ne bulooka ono. Nagulawo 2,907 netuzimba bwe tutyo niye baagala okutwalira ennyumba emmanja yonna baatwalayo dda nyakati zino ennyumba zino eziri effe ze twazimba zezenywanirira. Namuli atuuse n'okoza ku munye olw'obulamu bwe okubanga buli mu matigga nga kino kiva ku bantu abamutiisatiisa okumutuusaako obuzibu singa tasse mukono ku ndagaano zaabwe nga baagala okumulemesa ennyumba z'abapangisa mwajja ensimbi ezimulabirira. Kubanga mazima emyaka gyendiko okugenda mu kkubo nennoonya nti nnoonya muzigo nze njagala abantu mu nziru buli alina obuyambi bwe yenna buli alina obuyambi. Sina sente nemumbeera nensiiba enjala ina sente zange nsiiba n'enjala. Atanasi Kigundu nga muzzukulu wa Namukadde Namuli yennyamidde olw'obulyake wamu n'obukenuzi ebijjudde mu kkooti y'e Nabweru nga bano baatuuka n'okuziimula ekiwandiiko kya RCC wa Kampala kyeyawandiika okutangira omuntu yenna okugobaganya Namukadde ono ku ttaka lye. Ajja wano n'ab'amagye n'atutiisatiisa nze kaakati nina emikono wendi nsobola okwekolerera n'essaawa zino nkuuma mukadde wange kubanga ajja n'ab'amagye ne bamutiisatiisa mukadde ne bayingira nga balina Namusisi Sylvia ne bamukako okusayininga ebipapula sayininga wano oveewo sayininga wano oveewo. Ye ssentebe w'ekitundu kino Badru Kizito Kivumbi ku nsonga za Namukadde ono ategeezezza nga ye bw'atateekanga mukono gwonna ku ndagaano yonna bw'atyo n'asaba ekikwatako okutaasa Namukadde Namuli kubanga nabo balemereddwa okuggusa ensonga eno olw'okutiisibwatiisibwa. Era n'akola statement ne bagissa ku fayiro eyo eraga mbu yetabawanga kuki ku ddaame ekitegeeza bo baafojalinga eddaame bajje babbe ebintu byaki by'omukadde. Era nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo ennyo abatusinze amaanyi n'abatusinze obuyinza baveeyo bayambe omukadde ono addizibwe ebintu bye. Ne bamutiisatiisa mbu baamutwala mu kkooti Mwanje byagala yamutwala mu kkooti byonna byakumutiisatiisa kuba sa yonna ayinza okutondoka n'atufaako. Mu mbeera y'emu era bulooka ono Bob Mwanje waliwo Namwandu Aisha Matovu amulumiriza okumubbako ennyumba ye mu Mankwetu. Katonda ajja kunnayimira kubanga nkimanyi Mukama Katonda yawoleleza abanaku. Mukama Katonda yaroya w'abanaku naye guno gujja kugati gwali gwa ttaka ne baba balooya nze njagala looya agenda okwesimba mu musango gwange twogere buli omu ajjayo ebimukola ki ebimuwogerako kubanga nze nkakasenju yange sawa kimbungeeta mu nsi ngende nga nsula mu b'eŋŋanda nsule ludda wanga nagere nca n'enzimba ennyumba yange y'ekikazi. Okusinziira ku Aisha Matovu okuva bba Frank Kasujja bwe yava mu bulamu bw'ensi eno omwaka gwa 2024 embeera yamutabukako n'asala wadde mu kyalo n'abaana be olw'enju ye n'agirekera Mwanje amufunira abaguzi abajugula asobole okufunamu ensimbi ezirabirira abaana b'abataano bba be yamulekera wabula ng'okuva olwo ono azze amulimbalimba ng'abaguzi bwe baabula mpozi n'okumusaba ng'enkya n'eggulo okkendeeza ku nsimbi ze yali yamugamba okutunda enju eno. Tekiba kikyo ekitali kikyo tekiba kikyo kino kiwa ensi yonna kumanya n'okutegeera bw'oba omanya ekintu si kikyo lwaki okyeteekako emisango olw'okubanga gwe tolina ayamba towulira olina ajjayo obuwayiro nti akawaayiro kano nabe kati kano akawaayiro bwe kati kati abataasoma batamanyi buwayiro ebyaffe bwe bigenda okugenda. Mu kiseera kino Namwandu Aisha n'abaana be bataano bagumbye dda mu Bugalani zooni e Bwayise nga bagamba nti okuva wano kikafuuwe ssaako okusaba minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba wamu n'ebitongole ebirwanira eddembe ly'abaana ko n'abakyalo okubadduukirira. Minisita Nabakooba ne bonna abali abasobola okuyamba ku baamulekwa bajje batuyambe batusaasire batubeererewo olw'ensonga nti tunyigirizibwa eno wansi naye nga tetulina ayamba kubanga olw'okuba tulina looya bw'ogezaako oba tolina ssente teri akola ki teri akufaako buli gundi gw'otuukako agaleeta ssente okutuma eno buli ofisi gy'otuukamu bakusaba ssente
abanaku ani agenda okutuyamba. Ye Bob Mwanje nga ye bulooka alumirizibwa bw'atuukiriddwa ategeezezza ng'enjeno bwe yagigula. Olw'ensonga yaleetedwa kyamaani ne bayingira mu nnyumba lwa mpaka, which is a trespass, a criminal trespass. So I'm fighting for that. Then tulyoke tugende mu ngondi, tugende mu oba mu bisango oba mu negotiation, because nebamanja milioni 17 n'ekitundu. Covid amala wensafu ukuuse amakanisa bagagadde mu kimu kyonna bakigadde lwakubonaabona tubonaabona lw'abantu abakola ebicupuli mu nsi. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Obulwadde butumalawo mukama mu nsi yaffe, ekitiibwa kya Afrika kigenze, neetaaga Pulezidenti Museveni ajja munnyonnyole ensonga lwaki ensi olwalala li mu katuubagano nkirongeraza ebbanga eddene abanene bakikwatako.